waliwo omusajja akubye mu mbuga z'amateeka mbu tewasoma naye tuli ofuuwa olulimi omukulu Lubuwembo agamba Lubuwembo musiru, don't waste your time. Lubuwembo is stupid. Musiru yaliko tabitegeera alowooza nti yalemererwa okumpangula mu myaka 5 alowooza nti kata myaka 15 mwagenda okufiira ng'ensi emulemeredde tukali awo tukalina kyekalya tukaliko tukalabwe kafaana anagamba gwe alina life expanse eweddeko anti tulinda anasooka okutukubyerabe naffe tulina tapu tulina tapu fena tuli wa Mukama Katonda gwe tuloopera oli mugaga tukimanyina nze Buwembo sikyalina bigambo nja kugamba kankuloope oyo yajja okusobola okutusayirawo ani ategeera ani atategeera tukulako n'abagagga nga Rasa era tukumanye ng'omugagga ate nga siri mugagga saagala nnyo mugende nga mushautinga nti ndi mugagga ndi well off ebintu biri bibiri byawe ndi mugagga nina makampuni nenkana ne mukwano alina TV na TV yange yenkanankana ne TV zeta bazimenya zonna batagano nali badde mugagga senga fitina tiyakwata bantu nali badde biliyoni akateekemu akawumbi ate nze nakamulirira nti omusajja myaka 5 nze nina obudde shiiti eraga nti yasinze omusango eriwa shiiti gyalina eraga nti twagobye omusango aguli gwande gwa segenyo gugo kugamba nti no olina omulirira anti okumulirira kuki yasinze eki wali mu parliament emyaka 5 nga alina wasoma nanti bajaji judgment yabwe esoma etya temubeera sharo bannamawulire you've been served twice tebansavinze omusango lwaba baguwoza gubanko eyawangudde n'atawangudde okutegeera temubeera excited lwokuba temwagala Kato Lubwama lowooza nifunya kagaapu okwokumufumira ate mulina ekyamakulu kyemukola kunvuma ate mbalaba byemukola whatever you are doing insisted ulire kanda kino kyenyininyini kyetuli mukirisire kiraba kino kyenyini kyetulimu because bw'oba owaabye omusango ng'oguwaaga either omusango owangula oba baba bakusinza kati kooti bwegamba nti omusango tugugobye teguliiko bujulizi kati awo oba wangudde otya ate omusango nga tenga omusango anti kyembuuza omusango gwangobeddwa tewaliwo judgment eriwo tebalaze judgment mubeera abayigirize bannange mu bintu bino before nga tonna bakuteekayo this thing sooka ogenda ofune judgment yabadde etya what was the judgment olwokuba otandika okwogera don't listen to totunuulira bya muguwadde Lubuwembo kubanga ali excited with poverty ali excited obwavu bwamwonoonya emisuwa gy'obwongo naddala eno wansi mu kataago ne bumuleeta obusiru kyova olaba akola ebintu by'ekisiru atambula yeetakulatakula wansi mu bunankani mu bitundu bye ebyekyama lwaki obusiru buli kati bwatuuka anko Kato yagamba gwamutuusizza ku ekyo myaka 5 talina na mwana gwazaalidde ate nze nali ŋŋanyeeko y'okubeera ne mukazi we emyaka 5 nga yeewuuba makooti abadde yeewuuba makooti ageewuubamu buli kanaku bw'abanga amaanyi ge matono aleme kutawaanya abantu balala agenda anywa emirondo anfeeko yagambye nti n'omusango gukuka mu vi watolina mukasene ng'olimba n'okulima ntoli mulwadde waki naye ng'oli ekyennyanja kiramba oli ekyennyanja kiramba etteeka lyanfaawa nti abana abalwadde ebyenda tebalyenga kyennyanja kiramba it's not medical tiwaliwo bo bakiwandiika tebabagamba temuwulirayo bintu bya kisiru nammwe mwennyini muba musiruwala omuntu kasita bayingiza mu argument y'ekisiru that is a very stupid argument. It's not a medical one, it's not nothing.
It's a stupid thing. In terms of payment, yagambye nti basene zikulanya okusasula abaana sina kindi omukyala agenda amukolera obwayaya n'abaana nabo bamuyambireko. Kati engeri gye kasula ewabye eri eri mufuka etoilet z'omukalina gye kasula omanyi kasula eyo tikaye kasula bubi era mujje mugendeko ewa Buwembo mulabeko ne ku bwana bwa Buwembo mujja kulaba nti Buwembo kituufu bwesibwe Kato Lubwama akwepusente. Living in a very stupid life. Mbezo sente ze weewanya za kwagalamu akawungu kalamba. Nero za amalaga sifuna bufunyi bwe tutyo. Nagenda bugenzi ku nensirika nti nendo okanfuna sente. Sazikolerera. Yalowooza nti anagenda ali enjawulo ku bantu n'okubateekateekako ebisango sange bitaliiyo. Alowooza nti anafuna sente. Banne bali abafere. Bamubuulire engeri gye bakolamu ssente mu ngeri efaananako bweti si ono ye gy'ayagala. It's all right. Yagende maaso tulabe ekinaabaawo. Buwembo yigokola ava mu ebyo ebyokutemaatema obupale biki abiveeko ebyo agende akole. Go get work and you work. Get a job and you work. Vamu bino ebintu byokubeera nti ojja kuleeta babayita batema brotherhood kyabo bwe bagenda basula emitwe gy'embizi bakolakola byekisiro ebyekakolakola omusajja musiraamu manyi nti musiraamu naye bw'anaabeera omusiru ng'akola ebyekisiru tetumugambe kola okuba musiraamu. Yagambye takwagaliza kitalya mbu naye bayinza okulangirira ng'omwavu lunkupe. Kinakyo kiba kikola nnyo bwe kiba nga kimuyamba okufuna liriifu ku mutima gwe wabanga awulira nga afuna essanyu nga Buwembo naabona eno naye afuna essanyu. Let it be abone there was no problem. Oyagala bakulangirire ng'omwavu lunkupe. Nkyagala nnyo nakyo. Ani gwe baali balangidde wano ne kimukolako ki? Mukijja mukwasa ennaku ne kimukwasa nnaku kiyanzaala ku myaka gyo nti agirumirira afune ennaku agenda afune ennaku ewa nnyina timuli. Anko Kato honorable munno yabadde ne birthday ya mukazi we notamupostinga ko wadde ani Buboya ate anjagazaaki si mukwano gwo anti siri wa kibiina ki naye nga mubadde mwena mu parliament muyimbi munno kitegeeza kya buli muyimbi yenayena anaaba ne birthday bwe navayo nsinika amannyo si mukwano gwo.